Nina abayimbi babiri. Abayimba nengamba nti bantu mwe muyimba. Carol Nantongo ne Chosen Peki. Abaana bayina amaloboozi agali sweet. Omwana oyo ne bwe yali yakajja. Nze nali omwo omusaale. Nze sirina luyimba lwa Carol simanyi. Kubanga nyimbira. Nempuliranga n'olutiko lukoze eki? Lumeze. I'm telling you. Njogera kino ekintulirira. Nganta Allah yantonda. I love Carol Nantongo with all my heart. I appreciate her music. Era nkowola abantu mugende muwagira omwana oyo alina concert ye ku Africana. Ntandika shows on Wednesday. Okakasa. December yonna ali booked. Ali booked yenna. Alhamdulillah. Tugenda clearing ebintu bingi nnyo. Bamutika. Munyolo. Bichi. Nenga tukulese. Bamulese. Je wanjogera naye buli lunaku. Seche wachali wange. Muneze siri loko nti omuntu we mwawukana musteka wempalana. Muntu musidu sigalanga mwogera kati mba mwawukanye mbuche mwemwe bamusose. Seche wayina okubeerawo muko. Tesha Mayanja for over time wabadde osaga ezibadde zigenda maaso olugambo lubadde luyitirivu nnyo bamudipotinga yakomawo mu Uganda. Recently nakola video wano nga gamba nti byokumudipotinga tebyali bituufu era wali wano mu Uganda. Yavayo nakolimira nnyo abaali bamwogerera awo musima alemereddwa ekyeyo abamuziza lwa nsonga ntalina mpapula baganye okurenewinga visa ye abamu nga bagamba mbu ate bamugobye bugobi nebyefaanaganako bitu. Navayo na clarifyinga n'agamba ate kyali kituufu tebandipotingangako era gyendi mirembe ngezakulabika nti nkwasaganya. Bino byonna bwe tujjidde kati yakomyewo of course lwakomyewo mu ggwanga Uganda. Wabulanga ekibaddewo before ensonga ze yavayo nasobola okugezakulabika nti ayogera embeera gye yayitamu n'okubonaabona oba okulumwa kuyayitamu mu kaseera ke yagenderamu okukuba ekyeyo uyu munsi gy'abadde. Agamba nti yayita mu bulumi n'embeera etakkirizika newankubadde yagenda waalinnya era nga wakabi nga serebu abamu mwali mukimanyi naye ate embeera yatetuuka mu kaseera we yatuukirayo ng'embeera temanyibwa serebu nalinnya yali ayina. So yali ageza kulabika nti awa inspiration n'okuddamu okuzzaamu abavubuka okubawa amaanyi nti ne bwoba oli serebu embeera esobola okukusabula mu buli mbeera yonna. Wabula nga yakatuuka mu Uganda kyasookeddeko of course kwe kuddamu okwanukula ebibuuzo by'Abannayuganda babadde byebuuzo ebiyitirivu. Of course wabaddewo okusika omuguwa emabegako wali kuviira ddala ku muzeeyi Kagatto bwe bamuyita mukulu oyo Kagatto oyo ate obeera nnyo ne Bakasuku ne Zubeda Byantalo oyo. N'agamba nti muzeeyi ono abadde amulemeddemu nnyo ku mulundi guno naye yaga tamuyinaako mbeera yonna kubanga muzeeyi yali acontributinzeeko alina part gye yaplayinga mu bulamu bwe era nga it was positive. Agamba nti emigambo ya Stasha Mayanja agamba nti omuzeeyi tamuyinaako buzibu era aganamu ekirabo ky'emmotoka era wetwogera kati bamuzeeyi Kagato byandibanga biteredde omukyala Stasha Mayanja yeyamye agenda mugulira emmotoka lilla agenda mugulira emmotoka yeevuge bamugambye nti bamuwadde TV kati kyagala okuddamu acontributing era amugaye mu buli mbeera yonna ekyandibadde ng'okumusasula n'okumulaga nti yetamuyinaako buzibu agenda mugulira emmotoka yeevuge asobole okugezaako kulabika ng'oba oli awo agatta n'okukomyawo enkolagano eyo gye balina ne muzeeyi Kagatto oyo. Ate Kagatto tebamusuubiza. Agenda mugulira emmotoka biidhini Rahman inshallah. Allah wakiriza. Niyanjirina. Bana baganye. Bamugulira TV. Ngena muzza kumena mutika Kasuku ne Amelia nambala bana bamugulira. Mashallah. Ate era ne sente ze sinda zimusasula by the way. Nze ngenda zimusasula omwami wali. Ngalagawo. Byana bibadde bano byetala binyirira. Betale. Tetulaga mibiri. Abamanyishe musirikidde. Mama yankuza. Alaga akawitaako. Teyankuza. Ensonga nezibadde of course ensonga ezaaliwo kaawe emabegakawo mujjukira Carol Nantongo yavayo n'akaaba amaziga n'amutenda okuba n'omutima omukyafu ennyo naga nti omukazi oyo tayagaliza mubi nnyo olaba tuka n'okunzija ku stage n'ammaamulayo nga ndi mu kupafominga ebimu ebyali biriwo oba oliawo nti ebyayitira Carol Nantongo okulowooza nti yafilinga lonely oba n'okufilinga nti alina omuntu amuyinako embeera yonna atamwagala. So Stasha Mayanja yabiganye n'agamba nti embeera ntamanyiwa we yava Carol Nantongo okuvayo n'akola statement ezifaanaganako bweziso kubanga ye mu bigambo byagamba nti talina lunaku n'olumu lwajjukira kubeera nti yalaga omukyala ono Stasha Mayanja embeera yonna ey'okulaga nti oba tamwagala oba waliwo obutakwatagana oba embeera yonna etali nnoŋŋamu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Bino bigambo bya Stasha Mayanja. Gwe bwondaba omulala ayinza okubasibwa ndaba. Abantu abandi okumpi bamanyi kyendi. Oba oli awo
saali wa mutima mulungi gyali I don't know kisiinaako bukakafu naye nga am very sure nze bannaye omwana oyo ayimba oyo omwana ayimba bulungi nnyo I am telling you nina abayimbi babiri abayimba neŋŋamba nti bantu mwe muyimba Carol Nantongo ne Chosen Peki abaana bayina amaloboozi agali sweet omwana oyo ne bwe yali yakajja nze nali omwo omusaale I love ekintu kyafulumya okitegeera naye nga bwe mumanya ebintu bya gurupu waliwo ekiseera we kyatuukawo bambi nga gurupu zirimu nga bwemulaba biseera waliwo Royal Island ne Firebase okitegeera ne mu Eagles byalimu mu Golden Band nga mulimu abali eno n'abali eno so kati bwe nali ngenda emakka nga omwana kuba bambi namwagala nnyo ebyaddala nze oba ndi muyimbi oba ndi muzannyo omuntu aba amanyi ozizannya mugamba like I appreciate nenga gundi oyo muzannyi nze sirina luyimba lwa Carol simanyi kubanga nyimbira nempuliranga n'olutiko olukoze eki lumeze I'm telling you so we nali ngenda emakka nalina abantu bangi be nalina okusonyiwa ku mutima kubanga obusiramu butugamba tokola hijja ng'olina obusungu so nagenda nensanga omwana oyo backstage nenga naye omwana ono tambuuza wayinza oba waliwo embeera eriwo gye sikola ki abaaliwo bakijjukira nateekawo nnyo embeera ne mugamba sweetheart bwaba waliwo obuzibu wayinza oba olwana entalo z'otokola ki z'otomanyi naye ngenda makka bwe mba nnakunyiiza nsaba onkole ki nsaba onsonyiwe nange bye wanyiiza nkola ki so nateekawo embeera yali ayagala saagala biddamu yali ayagala nakuyo naye neŋŋamba nze alhamdulillah netukuza omutima gwange so bwe nabiraba bannange omanyize waliwo ebintu ebizeeberawo omuntu n'akyogera neŋŋamba nga njagala omuntu eyaliwo anzijukize ekyo ekintu sikiwulirangako sikirabangako I cannot even do that nze muntu asinga okwelkaminga new talents nze muntu asinga olumirirwa nze muntu akwata amakeesi g'engoye n'engatta abaana nga bakajja baalinga 6 nenga bawa batandikiremu okukolera mukitegeera kati siiraba bwe nnyinza kukola mutima mubi ku mwana ali so talented like that ati kyegambye nti sikiwulirangako nakiraba neŋŋamba maybe ayina kyayisawo maybe abalwanyisa entalo omanyi munaye tubeerawo omuntu n'akukyayisa omuntu nga naye tomanyi n'obeera nga wamukyawa njogera kino ekintulirira nga nta Allah eyantonda I love Carol Nantongo with all my heart I appreciate her music era nkowoola abantu mugende muwagira omwana oyo alina concert ye ku Africana. Okay. Ndowooza omuwulidde Station Mayanja agezaako kulabika nti akunyonyola ki ekituufu ekyatuukawo wakati we ne Carol Nantongo enkolagana yaabwe ebadde eti agamba nti akkiriza nti obutakkaanya buno bubaddewo emabegako bwaliwo era bifo nga tannaba kufuluma n'agamba ne bwe yali agenda okukola hijja yagezaako kuyita omukyawe ono bagezeeko kulabika nti bakola kitwandise nga reconciling baddemu okukkaanya embeera eno bagijjewo era omukyala n'agaana n'akola embeera yali nnungi nnyo yali mbi nnyo olw'obusungu bwe yalina naye yagamba tamulinaako obuzibu eri akunze ne bannayuganda nabagamba naye mugende muwagire Station Mayanja mugende muwagire Carol Nantongo ku show gy'alina era agamba naye bw'anaaba afunye omukisa ajja sobola ogezaako kulabika nga ataaninga apo ogenda okulabika nti awagira omukyala ono Carol Nantongo. Okay, ebiseera ebisinga saagala nnyo okweyogeza kubeera nga nti bigambo byange Station Mayanja omulabye bigambo yageza kulabika nti akofaminga nti bw'anaaba afunye omukisa ajja gezaako kulabika nga atandinga apo kulabika nga ate agenda supporting omukyala ono Carol Nantongo. Who Station Mayanja? Okoza ku katini emabega Station Mayanja y'omu ku bakyala benzijukira ennyo abakuba endongo netali kwekubya ndongo abayimbi ddala ab'amaanyi wano mu ggwanga Uganda. If you can trace back Eagles production eyedda bamalako ndowooza ebbanga beetise music industry eno ku bibegabega baabi nga you cannot spend a day nga toyogedde ku Eagles production nga toyogedde ku bakyala nga ba Catherine Kusasira nga toyogedde ku bakyala nga ba Maureen Nantume nga toyogedde ku bakyala nga ba Station Mayanja nga toyogedde ku basajja nga ba Felix Seruga nga toyogedde ku basajja nga ba Geoffrey Rutaya nga toyogedde ku basajja nga Pamisa Kisemakula nga toyogedde ku talents nga onyakola no shoku papazi bamuyitani
Charles Sechewa abona nti bayinange je bali basengese mu music nenge je bali baholdinze mu akatale ka music nti kyekibina kye nakalabye ekyaliwo nga kijudde ba superstars. You can imagine Eagles production before nga tena Sasiko kola Golden Band Sima kola biki ona ata agenze ku kyeyo ona agenze mu biki kyekibina kye nakalabye kyali it was made up of stars bonabo balabanga bali baamaanyi mu biseera byabwe bakola kibazite ndongo ne bakuba endongo paka nakatibo kera ku mache no gamba nti ntandise kuwiza nyimba za Stasha Mayanja. Really you cannot fed of it. Nyimba paka nakaziti anyumira bana Uganda Catherine kusasira bachi aina music na kati. Stasha Mayanja imuyimbi gwenzikiriza ne bakira ku mache kanaga ngenda kola show. Ne bagambe ku Serena ne babaga ku Sheraton ne babagambe ku Africa na wa. Asobolo chikubera na juza because bayina audience yawe. Abayimbi abo bazimba fan base yabo eri solid. Bazimba abantu abakirizamu nga badala. Abatajja ku fadinga abamu kuboba kuzibafunyemu ne kasente. Ovola abamu bali surprise ne batanze okupima ne bagamba okusinzira ku bantu David Utalo byafunye ku Sheraton n'okusinzira ku bantu Ronald Mayinja beyafuna ku Serena sorry thank you okusinzira ku bantu David Utalo byafunye ku Serena n'abantu Ronald Mayinja beyafuna ku Serena still ngolabya ddala nti Ronald Mayinja yali mu league ye yayina abantu bali bayitirivu nnyo nti batuka time ne bagoba abantu nengolaba nti Utalo wali byadde bimuzoganya muko atenga sho ya Marino ya Ronald Mayinja yagira mu kaseera ngoledi yali ayina beef nga ina mukembirani za politics zali muzumutwalaganya ne nasigalanga ya kuba share ali successful ya turning up nagoba n'abantu kitegeza nti aba match David Utalo muyimbi ayimba bulungi ayina music omulungi netajja kujjawo tijja bakizibu nnyo okujjawo maka oba omukulu oba okusangula ku mitima gy'abana Uganda music balaba sajja gwe bakola nti sasa Ronald Mayinja ne bwakera ku macha nava openly natandika okuyingira politics nayogera ebinyiza abana Uganda naye ayina kye bayita music ndajja kera ku macha ayimbe akome ku mitima gy'abana Uganda ajja kera ku macha ayimbe ajja kera ku macha ayimbe leka kuwa sente myaka omuntu akakana ajja kera ku macha ayimbe Mama Dorini omuntu akakana ajja kera ku macha ayimbe jemvudde wengo laba nti music correspondinga akwatagana ne ku mitima gy'abantu so banabasala kye bakola kyekyabafula abenjalo nti Stasha Mayanja ayina ennyimba zayimba nabyaddala zi communicating okuvyadda ku mutima gw'omuntu bakalo Nantongo yes they are good artists balina music naye music otanatuuka kubana feel we batanatuuka kusensera bana Uganda kutuuka kusalya mukyalo so we wish you the best wabula yagambe kale kimukomeza mu Uganda teri kyagenda kola okujjako kusabola bana Uganda endongo Stasha Mayanja kyamukomezaawo abannange njagala muziki nyenda kuwa abantu bangu muziki njagala kuba ndongo kati mpira njewulira nine nyonta ndozo omwire Stasha Mayanja nga kakasa nti ku mundi gutagenda kuli azamanya egenda bera ndongo ya kafubu tuko left right to center agenda kuba bukubi muziki abamunyumirwa mwena mulindire ndoza anzo mukuba abesunga I wish Chinaba kitanga Stasha Mayanja akomyewo. I don't know if you would be able to compete with this current market. Obana abera able kudamo competing n'abana would wish obagenda kudamo atuwe collabs n'abana kati abaliwo. It's a good future twesinga bana Uganda of course. Atumagaza bisima byali mchazo Stasha Mayanja asobologeza kola bikanti akwasaganya ngo simanyi ku mulundi guno obasagaza obufumbo Nazaja ziddamu nga byali lulye bakumundi nagenda byesonyiwa asuka concentrating ku career nenga bebye biliwo omukyala aza Stasha Mayanja yakomye mu gwanga Uganda era tumagaza bisima byeli asobologeza kola bikanga ate akwasaganya nsuku bagita buzz sport trend abamuta Fred Zaho of course bamufita Atlas Teda yabade ku kamera sobola kusuka wadde na katikitiki mukaba katunda batuko tujja kuda mtu kwatagalo na kujja kubalwancha